Tubebaza okubanga mukyekumidde ku Projan Media TV yo ekuwa amawulire agakagwawo. Olwaleero tukuleetedde mwana mulenzi Edirisa Musuuza oba muyite Eddy Kenzo. Eddy Kenzo onakuleggulo alina video gye yapostinze ku page ye. Video eno yabaddemu omwana we ffenna gwe tumanyi nga Maya Musuuza. Naye omwana ono yabadde n'omukyala yabadde amuweweeta, yabadde amutereeza. Ekintu ekya raisinze expectation era ekya raisinze endowooza y'abantu ne bakomentinga ng'era beebuuza mukyala kyono. Nga buli omu agamba Eddy Kenzo yafunye omukyala omupya okusikira Rema. Naye amawulire gaffe agakagwawo okusinziira ku kunoonyereza kwe twakoze twagenze okizuulanga omukyalo ono abasinga babadde bamanyi ye maama wa Maya, omukyalo omukulu gwe yasooka obba naye ekyagenze ozuuka nga waliwo omukyalo omulala Eddy Kenzo gwatandise okubanga alaba, lwakuba era ebizuuliddwa biraga nti omukyalo ono yagamba Eddy Kenzo nti ye ng'omuntu tayagala kumulabisa, tayagala kamera, tayagala butaala, agala abeere mu simple life ye, tayagala kubanga afuna ntalo naffe ba Facebook in-laws. Omanyi abantu boogera nnyo. So ne tugenda mu maaso ne tunoonyereza ne tukizuulira ddala nti omukyala ono mupya era nga ali mu nsi eno Uganda. Ye mukyala ssaawa zino alabirira mwana mulenzi Edirisa Musuuza. Webale kubanga okyekumidde ku Projan Media TV, gonna aganaabaga akagwawo tujjaba tugakutusaako.